Babigaanye mu Ggombolola y'e Lubaga beekumyeemu ogutaaka nga balina abakulembeze baabwe ne batambula okwolekera amaka ga akulira okuteekerateekera Ggombolola y'e Lubaga mu KCCA Agaba Valley nga baagala okumanya ekibagobya ku nguudo ate nga kwe bajja ekyokulya. Kino okubaawo kiddiridde abakulira KCCA mu Lubaga okuyisa ekiragiro ekiwa abo bonna abatundira ebintu ku nguudo nsaleesale wa nnaku 2 zokka okwamuka enguudo zonna ekintu ekijja abatuuze mu mbeera. Abantu bali mu malooni, abantu ebizibu bingi eby'essente. Tosobola kugamba nti omusigo kuula waakola n'omuwa ennaku 2 nga tomuteekedde nze ndowooza basooke bakiyimirize. Siteepu esooka lubadde lukiiko, siteepu ey'okubiri kubadde kujjawo Mwami Agaba mu mirembe. Mwami Agaba ekiro nakimugambye ne mugamba Mwami Agaba ku bintu 2 londako kimu, okuleka abantu baffe bakole oba naawe obutabeera naffe ku kyalo. Abatuuze nga bali wamu ne bakansala b'ebitundu byabwe abakulembeddwamu kansala Hakim Kizza Sawula batambudde mu kungujjo okutuuka mu maka ga Agaba agambibwa okuyisa ekiragiro kino abitebye. Okusinziira ku Sawula, waliwo ekizindaalo ekyayita mu kitundu kyabwe ku Lwokutaano lwa Ssabbiiti ewedde nga kiwa abakolera ku nguudo omuli abasiika capati, amenvu n'ebirala baveeko ekintu kye batakkaanya nakyo. Obulimu oba bukola abamu babagoba mu kibuga wakati ne bajja eno beeyiiye, kale ne tulwanagana nabo ne tubaleka kale wakati mu kibuga kye bayita CBD, Central Business Center. Kakati olwaleero balumbye ne peripherals ne wasemba ku nzigukiriro z'ekibuga. Oyogera ku muntu alina omudaala naye toyogedde ku balese waka omuli abaana omuli abakyala. Sawula agamba nti ekiseera kino kijjudde okusoomoozebwa mu byenfuna ate ng'abazadde boolekedde n'akaseera ak'okuzza abaana ku masomero nga kati abatuuze tebasobola kuva we bakolera kubanga we bajja ekyokulya. Tutandika okusensitizinga abantu baffe nti myezi 6 tugenda bajjawo, myezi 2 ne giyitawo n'obawooninga ate n'obategekera ne we balaga n'obagulira ettaka. Naye kati okujja obujja abantu ku kkubo tobategekedde, tolina ky'obakoledde. Bakansala abalala nga bakulembeddwamu Rita Nakkubulwa nabo basabye abakulembeze abavunaanyizibwa kuteekerateekera ekibuga okukomya okugoba abantu we bakolera nga tebabafunidde wakudda. Bali mu kudda ku nguudo ezaakolebwa edda okuggyako abantu bonna bakolere balina oluguudo. Lwaki bagenda mu nguudo ezaakolebwa edda okusataaganya embeera y'abantu? Ng'essaawa eno tulina enguudo esannakolebwa. Naye tosobola kugamba smart city ng'abantu tebali smart. Tobategekedde ate obasindika obazeeri. Twagala okutegeeza abakulembera KCCA nti bateeketeekera ekibuga nga n'abantu babateekerateekera. Tokeera ku makya kugoba muntu ku kkubo. Ate ye Agaba Valley avunaanyizibwa kuteekerateekera Ggombolola y'e Lubaga mu KCCA agamba nti naye mutuuze munnaabwe tasobola kubayisaako kiragiro bwe kityo kubanga kikosa abantu. Meeting ku City Hall tusooke tureviewinga ensonga zino mutegeere ebintu bino tuleme okukola ebintu nga because kati kireeseemu ki obutakkaanya. Wabula kitegeerekese nti bano n'abakulembeze ab'okuntikka batwala Ggombolola y'e Lubaga baakutuula basalewo ekyenkomeredde n'okumanya abantu abayisizza ekiragiro kino. Stella Nandawula, BBS Terefayina, Gambuuze.